Omulabirizi w'emikono eyawumula erya Paul Luzinda yennyamidde olw'abakristaayo abafumbubiddwa okubba ettaka ly'ekkanisa ate nga tebaswala. Omulabirizi Luzinda bino abyogeredde ku kitebe ky'obusumba bw'ekiteezi mu busaabadinkoni bw'e Gayaza bw'abadde assaako abaana 245 emikono. Bwe babba ettaka Mwoyo Mutukuvu yalungamya sebo mukubirizi oyo yayigiriza ekigasa. Ategeeza nti era buli lunaku asoma mu mawulire ng'alaba amanya g'abakristaayo nga poliisi ebakutte mu kusaddaaka abaana n'abasaba balokoke. Babasaddaasi ne babajjako n'ebitundu by'omubiri gwabwe. Mwandigambye nti kitalo. Bw'osoma amawulire ogenda okwesanga ng'amanya ge balina ga kikristaayo. Mu kusaba kuno omulabirizi ayambiddwako Reverend Dunstan Kiwanuka Ssaabadinkoni w'e Gayaza. N'abaana abalenzi kati naddala ne Gayaza tubafaako nnyo kubanga omuwala ateeseteekeddwa obulungi ng'ono omuwala asomye Olungereza ng'alinga eyakava mu Amerika. Tajja kukkiriza kugenda na mulenzi atasobola na kitaffe ali mu ggulu. So mu kaseera kano tuli ku mulimu gw'okulabika nga tuzimba ekkanisa y'oku kitebe. Wano tuli wennyini. N'atwala abakyala abakristaayo abafumbo mu Buganda Josephine Kasaato atabukidde abakulembeze mu bibiina by'abakyala abatalina okukola entalo ku bakulembeze bannaabwe mu kifo ky'okukolera Katonda. Asinzidde mu kusaba ku kkanisa ya St. Stephen's e Luzira mu kkuza olunaku lwa Mariyamu nga waliwo n'abakyala be bayingiza mu kibiina ky'abafumbo. Kasata agamba nti abakulembeze bano banditunulidde nnyo abo abalina bye bakoledde ekibiina ne babakoppa nga bwe banaatwala ekibiina kyabwe mu maaso. Asomozezza n'abaana abawala okwefaanaanyirizaako Mariyamu babeere n'ensa. Asabye abafumbo okubeera abagasa eri bannaabwe. Ssentebe w'abakyala abafumbo mu busaabadinkoni bw'e Luzira Nantongo Margaret Sembati ayozayozezza abakyala abayingidde ekibiina n'abawa n'obubaka. Baagala ekibiina, baagala obufumbo bwabwe, baagala abaami baabwe, babalabirire, babakuume, babayonje okusinga ennyo nga babeera ekyokulabirako nga Maama Mariyamu bwe yali. N'abakyala abafumbo mu busaabadinkoni bw'e Iganga bajaguzza olunaku lwa Mariyamu okubuulira kukulembeddwamu Rachel Nandawula omuwandiisi wa Mothers Union mu bulabirizi w'e Namirembe asabye abazadde babeere ekyokulabirako mu maka. Naye osanga omwami Katonda kwasiza gabye gwe head of the family. Gwe mukulu w'amaka go naye nga gw'otamira gw'ogwa ku kkubo. Gwe mukulu w'amaka go naye nga n'abaana bakimanyi toyisa sikaati. So byonna bye tukola taata abaana batulaba. Ate Ssaabadinkoni w'e Iganga Reverend Enoch Mubibi asabye abafumbo okubeera ab'amazima ng'oluvannyuma alayizza abakyala 7 mu kibiina. Amazima gali bafuula ki? Ensonga y'amazima tandise okujja ebeeta ku eino nga ngisabira. Abadde omugenyi omukulu Florence Wakula nga ye mukyala w'omulabirizi wa Busoga Central Patrick Wakula asabye abafumbo babeere beesimbo. Iwe omukyala mu maka go oyinza otya okutoola omusadde atali wa munumba yo n'omuleeta ku kitanda eky'omwami we. Amaka mubamwibwe omwami ng'omutwe mwabaamu omukyala owanirira omutwe ogw'ebirowoozo n'ideas regulata omukyala bw'aba n'okubiwanirira.